Bw'olaba ng'omusajja ng'amaze mu muzigo emyaka 10 ekizibu ky'aba alina mukazi gwe yawasa. Buli musajja gw'olaba ng'akola ebintu eby'ekigwagagwagwa manya support ye muntu gw'aba yakola ki? Gw'aba yawasa. Gw'aba yawasa. Kuba ye muntu asobola okugambako, ye muntu gwasobola okutiiririra n'agamba bannaye mayanja mbadde njagala nnyo okutambula ekiro ne mukazi wange bimunyiiza. Kati omukyala yenna bw'alaba ekintu nga bbawe kyakola kisobola omwogezaako obubi. Alwana nnyo ne bakyogerako mu mirembe asobola n'okikaabira amaziga okulaba ng'omwami wakikola ki? Akitegeera. Kati bw'olaba omukyala nga waliwo omwami akola ensobi ng'omukyala tafaayo eiza alina kye yanona mu maka ago oba yali gyali wamwokya nga wano wasobola okuddiza obulamu engulu ugambe wabaawo ekitagatta ku bantu abali ababiri mu nju etya? Mu nju emu. Mu nju emu. Anti nze mayanja ebintu byonna nsobola obigumiikiza sobola gumiikiza muntu avuma bba wange nga mpulira. Ne kasa ansi ogifunye nti fe abamalawo emyaka emingi omuntu waffe yali ali muntu aweebwa ekitiibwa mu nsi yonna. Bannayuganda ninawo obubaka obutalinda nga buntumiddwa musajja wa Katonda Omulanzi Jafari asangibwa Nakisunga ng'oyitidde Mukono wa Antony. Abalondoolwa ebizibu ebyenjawulo ebibatunuza mpulunkanyi ng'owetulwalamusa abangi ng'amajini, emizimu, abaagala n'abayuugayuuga, omuntu walemedde mu kkomera n'ebirala. Bw'otuuka ewuwo ojja kukuba ssemukiti ng'embwa eyogereza. Musajja wa Katonda agenda kukwatako bukwasa akoomera essaala olwo akajagira kalamule ate nga n'akasiimo kaleeta omaze kulabako. Omulanzi Jafari alimu n'amaanyi ag'ekisalaziba nga bw'oyota ku kyoto kye kino ovaawo emikisa egyesiba gitadde n'ebizibu okukalirawo. Omulanzi Jafari mwangu okufuna ku nooti 7 nooti 38888 oba nooti 783988813. SM Tours and Travel ebaletedde Canada Niagara Falls New Year Fest 2023 Nyumirwa 2024 ng'oli mu Canada okuva nga 29 December paka 2 January nga tuli Canada. Gowe natulaba ku embozi mu Eugene Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan ndine Nalongo kitone. Esawa zino alina ekivulu oba alina show abakyala n'abaami abafumbo mwena nsubira kunakola mujja kuggwayo ku Tavanuds wetuli otujja okubeera ku Tavanuds awo. So mujje muggwe tukasiganye ensonga tukigale tugenda kubeerawo nga tukigala bugazi abanoonya ne bebanoonya bajje bonna bakeereka abakyala abafumbo tugenda kubeerawo nga tulumya bulumya bano abalowooza mbo beetegefu kutobbira basajja naffe tugenda balaga nti obukodde twakoze eki nti mubulina twayongeddemu nnyo ate nnyo. Naku z'omwezi mmeka? Nga 3 ku Lwokutaano olujja omwezi guno Lwokutaano olujja jangu n'ekizibu kyo ekyo ekikumazeeko emirembe ky'oba ondeetera gwannoonya nga tonda bankokolo jangu ondabeko ate tunyumyemu ombuuze kyoyagala okumbuuza oŋŋambe kyoyagala okuŋŋamba. Abayimbi banaabaawo okutusanyusaamuko wadde nga muludde mu bulungi nga bayimbi abayimbi nyina bangi. Okay. Kale tukwaliriza nnyo nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan. Bingi of course bigezaako okutambula naye amaka kintu kikulu nnyo ne Bible ekyogerako nti amaka kikulu nnyo era kyekitebeekeza ensi zonna oba ensi yonna. Amaka bwe gabeera nga gataagulwa n'ensi tesobola kubeera mu mirembe. Nti ebiseera ebisinga Nalongo oyogera ku nsonga z'amaka naye era ekikuleeta okuba nti ozogerako ensonga z'amaka kukutunulira ebyo ebiremesa obufumbo n'ebigana abantu okutambula obulungi. Katusokere ku nsonga etambula egenda mu maaso ebiri mu mawulire tugoberera biranga bwe bitambula nti omukulu Pastor Bugingo ana mukyala we omukyala Susan Makula nti naye oba oli awo omwami abadde nnyo mu mawulire tukimanyi ffena nti musumba naye amawulire agabaddemu nnyo. Amawulire gano agabaddemu mu ngeri eri positive n'eri negative. Kati bw'olaba essaawa zino of course ebimwogerwako omukyala bye bamuyita naye ng'oluusi babimuyita ku lw'omwami okitegeera n'omwami bye bamuyita olaba nti noba oli awo si bye ebigwanidde. Mu nsonga y'amaka omukyala talina komona asobola kuteeka ku mwami okulaba nga teyeeyongerayo mu nsobi z'abaagwamu. Anti ebintu biri bibiri. Omuntu bw'awasa omukyala amwagala nga yeegomba okuba ow'ekitiibwa eri abamulaba era nga ne bw'aba atambula ayagala okuba n'omusajja ow'ekitiibwa oba ow'omuwendo alwana nnyo okumuteekako omuwendo ogwo.
nga omukyala yatekako omuwendo ku mwami. Yes. Abakyala fefeka balina amaanyi ng'osanze bbaawo ng'akola by'otayagala n'omukwata mpola n'omukwano omungi n'omugamba n'egyo mikwano gyo egiwemulira wano mu baana bange empulira sikyajagala. N'omugamba mukwano sigikugobaako naye bigaba bibogera olumu abaana bange bayinza obikola ki okubikwata badde nsaba waakiri mufuneko ekifo ekiki ekirala ayinza obutakulaga nti akiwulidde naye waamu obudde bw'alowooza ku baana be najjukira nti wamugambye afuna solution era n'akikola okitegeera naye bw'olabanga omusajja ng'amaze mu muzigo emyaka 10 ekizibu ky'aba alina mukazi gwe yawasa nti bw'olaba omusajja ng'amaze mu muzigo nga mufumbo nga musajja ng'amaze mu muzigo emyaka 10 omukazi yabeera ekizibu lwaki yabeera ekizibu eizo omukazi aba n'omuntu gwe yeesibako obanga omusajja yawasa omuntu aliwo naye nga si bw'ayagala otambula naki naye kwebiri kubaako kimu ekiki ekituufu kuba omuntu awasa omuntu gw'ayagala amuwuliriza ne bakkaanya bagende mu bulamu obuki obuddako ekyalo omukyala aba alina bye yeegomba abinyonyola mpolampola omwami we ne banoonya ssente omusajja bwabeera ku puresha nga mukazi wange namusuubiza omujja mu muzigo yaŋŋamba tazaala abaana babiri nga tukyali muki mu muzigo eyo puresha gyotaka mu mwami we ku mirembe emuwaliriza okukola ennyo okukola kino kyotakola ki kyotayagala asobole okulaga nti wamaanyi asobola okukolerera asobola okufiirira naye bw'olaba nga mwe mubeerawo mulya bwe munya myaka 10 n'enjigwamu manya ku mwabiri waliwo yeesiba ku muki ku munne waliwo ayekka ku kintu kyalina kuba kiki naye ng'ate akiwaliriza olw'ensonga nti abakazi tuyamba kyena okukyusa abasajja buli musajja gw'olaba ng'akola ebintu eby'ekigwagagwagwa manya sapooti ye muntu gw'aba yakola ki gw'aba yawasa kuba ye muntu asobola okukugambako ye muntu gwasobola okutiiririra n'agamba bannaye mayanja mbadde njagala nnyo okutambula ekiro naye mukazi wange bimunyiiza tesaagala kanyiige bambi naye kati ngenda mulimba nti twafiiriddwa mayanja ngenda kuwaayo linnya lyo nti wafiirwa jjajjawo mu kyalo singa mukazi wange wabawo omuntu akubuuza okole ki omuntu gwe baagala bamwetegekera ne banaba bakumulimba bakiwa obudde si bamulimba ffa bamulimba kyanatolamu naye obudde nti wabeerawo okuyiiya ennyo n'okukubaganya ebirowoozo webale kitegeera kati oyo omuntu tasobola gamba ku bbaawe natawulira kyakola ki kyagamba ate era abakyala njagala mwesiime nnyo abasajja babalimba era gwamulina ng'akulimba mwoyo n'ekirabo bannaye amazima mabi nti omukazi omusajja oba omukazi nga asobola okulimba munne mwoyo ekirabo nyate bamuli eyo mubatadde ku ganipoyi nti wanimba kakati yakuyamba n'akulimba waliwo amazima ngayinza okukutula olunaku lukya lumu era abasajja neeyongera obbakubiriza mweyongere okutulimba nzaga amazima aganankutula omutima ng'omwana wange wa myezi 4 sijja gasobola tubalimba ennyo nimba nnyo kasita olaba nga byonnimba binsabisa bazawo n'eddiini y'obusiraamu ekikkiriza okulimba yes eddiini y'obusiraamu ekkiriza omusajja okulimba mukyala we singa aba agumya amaka ago okubeerawo funa seko kimubuuzi mu mukwano eddiini y'obusiraamu ekkiriza okulimba singa kiba kiyamba amaka okubeerawo kasita obangako kasa nti oli mu kwefaako nsonga za mutima ng'olaba kyekirimbo kyekiyamba mukyala we okutuula mu maka ago kyekigenda omukuweesa omukwano ogujjudde awo eddiini y'obusiraamu yakitebalinga nyinza okubeera nga ndi mu bwenzi ng'omukazi ankubira kubeera amasimu aneetaaga nenteekawo ekirimbo okkirizibwa okunnimba nti ono gw'olaba nkubira essimu mangola kituufu ye makanika w'emmotoka yange obusiraamu bwatwala nnyo obudde okwetegeka abasajja mmwe kyobola n'abakazi babawa bameka bana bakimanya nti omu tajja bamala saaliwo nga bakikola okitegedde naye okumanya era muli bazibu n'abo abaana baaba bawatera mubasussa ne mwenda ne kubasukka kubameka kumanya abasajja mmwe temwesigire tweyagala mweyagaliza mwefaako nnyo ekisusse okweyagaliza kuli basuula ewabi kati eddiini eyo yakimanya nti omuntu tasobola kuba n'abantu bala nga talina gwalimba era abaako ne gwajja okulimbayo akagambo naye kasita kaba nkamugumya kubeera mu maki mu maka kubeera mukyala we namu maka ge agwanidde okulimba awo ekirimbo kyakuyiseemu dda kale n'olw'ensonga eyo n'abatali basiraamu mukiyige bw'olaba ekigambo nga kinatta omuntu lwaki okusiba ogwadde madda bw'anaakufaako mu nnyumba mulimba biyo n'atugamba ki musigo wamuse
mulimbe kyayagala okuwulira atwalirize omwaka amazima guyite mubeere mu mirembe amazima ag'okunzita ogalekanga anti ate eriyo nakizuula nti n'omulimba era ne lufuuka lutalo awo ajja kuba akoze ensobi okulimba nno ffena situkwagala nange kumpisa bubi ne waliwo amazima ng'akulimbye akola ki asinga webale nnyo omwami omukyala atwala percentage ki okuteeka omusajja mu layini omukazi ye maka omukazi ye leadership wa buli kintu ekigenda mu maaso kati wabula omwami ye overall wa buli kimu ekikolebwa waki ewaka neffe tuyamba kinene nnyo nti omwami wo ye muntu gwotuuza n'omunyonya n'omugamba bebi munaye nalabde njagala nalabye essomero bweit ne bweit mbadde nandisabye nnyo abaana ffe basomereyo lwakuba simanyi oba obusobozi obwo onaabukola ki onaabufuna nti ffefe tusinga okuleeta pulaani zoyagala omwami wakole ki atambulireko akukolere baba nezaaga kubatambulira neffe tubafiidingamu ebyaffe olw'obwetaavu wemba nfunye ng'omukyala olw'okuba obeera ompuliriza asobola bba okuyimirirako ebyo byomukoze eki byomusaba n'agezaako okubikola ki okubissa mu nkola kati omukyala yenna bw'alaba ekintu nga bba we kyakola kisobola omwogezaako obubi alwana nnyo ne bakyogerako mu mirembe asobola n'okikaabira amaziga okulaba ng'omwami wakikola ki akitegeera kati bw'olaba omukyala nga waliwo omwami akola ensobi ng'omukyala tafaayo eiza alina kye yanona mu maka ago oba yali gyali wamwokya nga wano wasobola okuddiza obulamu engulu ugambe wabaawo ekitagatta ku bantu abali ababiri mu nju etya mu nju emu anti nze mayanja ebintu byonna nsobola obigumiikiza sobola gumiikiza muntu avuma bba wange nga mpulira nasobola okunvuma nga tuddawo ne simuddamu nenseka neŋŋamba nze sibwa basiru katebe wange ne muwewa naye omuntu avuma bba wange nga mpulira bamuntaasako butaasa luba lutalo lw'amaanyi alla nze bange tebamumanyiira tasobya ye kabaka ye katonda ye byonna anti kakati njagala weteeke mu kifaananyi ekyomuntu gwe tuwogeddeko oba gwe twogerako omukyala Makula nti abeera awo omwami nayogera ekigambo ngali ku kituuti oba oli awo teyakyogeddeko naye nti oba bakiteesezzaako kakati awo social media enkero oba ku olwo neetandika okulumba naye ate social media mu kulumba terumba mwami yekka wabula terumbiramu n'omukyala anti mu bulamu tulina eno waffe mu katabo akagamba nti liraana omusirusiru ovumu ebivumo by'abasirusiru liraana omusirusiru ovumu ebivumo by'omusirusiru yes ani yakawandiika ako ffe tulina obutabo bwaffe eno bwe tuwandiika mu kooti y'amaka naye anaga omwana ono tulina obutabo bwaffe omukatunda mmeka ka mitwalo 10 gyokka gyokka oba gyonna gyokka chapter ojja kuba ogikola ki kanabaawo olwokutaano olujja kajja kubaawo okay kalimu ensonga z'amaka zonna anyiiza akola atya asanyusa akola atya okitegedde njagala mbeeko kyenkubuuza omuntu oyo gwe omanyi mwagala nnyo mwogerako mmwe naye omuntu oyo ddi olabye ng'afuuse nnyo ekitagasa mu nsi ddi olabye nga social media esusa omwogerako omwami omukyala omwami kitandise ddi kyatandika okusingira ddala kyatandika buyawukana ne mukyala we ono aliwo n'oli yasooka wani yamala naye ebbanga eddene oli yasookawo wawirako amawulire bwe gatyo tewali mu mukyala Ted wawirako amawulire ageekuusa bwe gatyo agalaga omuntu nti takyali mu nsa agalaga omuntu nti kati kintu kiryawo nti okugawulyako ng'oggyeko agage wawirako ng'abeera akola ebintu nti bwe biti ebiringa kati ebiriwo tudde kati gwe mulinga gwe muntegeera ye ntono n'ofuna ki togamba nti muloge si kyeŋŋambye nkubuuzizza ompe ansa kubanga mmwe muli bakujjukiza njagala ansa gw'oba ogimpa kubanga omuntu bw'abeera chairman emyaka 30 n'akolera bulungi ekyalo nga kimutenda empisa n'akolayo ebibi bimeka 4 byandastandingika kuba muntu naye omuntu n'aba chairman emyaka 10 n'afuuka ekyenyinyalwa n'afuuka ekintu ekitagasa n'afuuka buli kintu kyonna kyali olowoozaako mu nsi golowooza obuzibu buba buvudde ku ki
Bwo buvudde kukulwa mu ntebe. Nawe sigwera ategeere nnyo. Ebintu by'okuvuma nabyo kugaana. Sigwate. Twali twabijjawo dda. Manyi waliwo omuntu nga musiru nga kwayiriza omwogerako musiru bwe kati gompayiriza okuvuma ne mamba saagala. Kubanga omuntebe kimwe abaludde kiba kikulaga bulazi. Nti waliwo omuntu asobola okutangira ebibi ebyo obutatuka ku mwami we kuba atyo okumuvuma mu banso g'abaana be ng'awulira. Kane wajja waddawo omuntu atana kyakufiirwa. Oba bakuvumye oba bakujolonze gwokola ki gwomanye kati kyabasajja kibawe ekyokuyiga mwenna gye muli nti muleka abantu ababa balumirirwa ng'asobola okulwanirira ekitiibwa ky'okula ebyo byakuyinamu oba ku mukwano gwakuyinako nga nze kati nkugambye omuntu ayogera ku bba wange neno pulogulaamu ennema siddamu kutegeera kuba nze bbange mu nsi yange ye mukwano gwange ye muntu gwe ŋŋamba amazima nga nimbi abalala ne mugamba naye ye Mayanja namuvumye era bawa kumwetondera yewe mutuda nena mubona muyisizaamu ebivumo bye yammanyidde naye nga abalala babagambye sinamuvumako sinavuma ku Mayanja kuwaayiriza abantu naye ebbanga amazima bagakola ki abagamanyi kubanga ye mukwano gwange yasobola okunnyonnyola nga siriiwo nga byanyonnyola byonna biri kunze muki abalala nkolagana nabo buki bukolaganyi kati sisobola kusanyuka nga waliwo embeera gyendaba nga agikola nga emuleetera okumwogezaako n'abaana bange babirabe nebekuba kufukamira kukaaba nkikola alaba obulumi bwempitamu nga mwegalira okuleka ekintu ekyo so siragira mulagire simuboggolera wabula mulaga obulumi bwennyina erinze mukazi we ng'abantu bamwogerako ebigambo byesaagala kukola ki kuwulira ne musaba nesekwegala yonna ne mugala tata nkusaba onzaala ogwokubiri ekintu kino bwekino nsaba tata okikole ki okireke kuba kinnumya kimpisa bubi kati bwolaba omuntu nga ye tafaayo ku biki bikutuukako ojja kudda ku bigambo byenassa okugamba ofunemu ansa sigenda kudda mabega kakati olinga agamba nti omukyala yagenda akomewa ekitakyasoboka kubanga ye yagenda olwo lwaggwa anti omuntu okukola ekituufu tekimwetaagisa kugamba nti bikanakwana ajja kubeera awo omuntu asobola okubeera ku bukulembeze ennaku ezi ennaku nnya ne bagamba nti bwe yayingira woofiisi bonna abaali banyagiddwa yabaddiza ssente zaabwe kuba yazisangamu tekimwetaagisa kudda kuzibaddiza aba yakola ekituufu mu budde bwe yakikola ki kati ate osabanga nnyo Mukama n'okola ebituufu newaba wajja nga yeefudde kagezimu nnyo kategeera nnyo mbu ye muzibu nnyo talowooza ne balowooza kompyuta yakuno kati gwe n'oleka kompyuta yakuno neekunama ogusooka n'ogwokubiri gwe tulewo oli emmereyo omuntu alabe bye yasiganga era byakola ki byakungula ne kasa ansa ogifunye nti fe abamalawo emyaka emingi omuntu waffe yali ali muntu aweebwa ekitiibwa mu nsi yonna naye akamanyiro oba wakajjawa nsajja kundabirira nnyo olina engeri gy'omanyiramu wenna olinga sula Kampala road kumba osula eri ku Salama road kale naawe bakumanyira Busaabala road oli wakati wa Busaabala road ne Salama road wakati awo Mayanja naawe bakumanyira ate tulaba nti kati mwe abaana abato gwasula wakati wa Salama road ne Busaabala mwe balungi b'okuweerako examples lwa nsonga naye oluguudo lwamu baluggwadde bannange olw'e Busaabala nze simanyi obaluggwa nammwe mwajjirwa ekizibu kubanza wensula waliwo kolansi banaaba batereeza mupya ate nze byonna sibifaako ekirungi nsula wa musajja ne bwantwala mu lwere okumpi ne Katonga oguma eriyo wano omwana omuwala by the way tukyogereko kino Nalongo nalaba Vivian Tendo ng'agamba nti boyfriend w'omu kubali bamwagala kati yafuna omusajja omulala nti yamuwa kavitizi n'akagaana nga talina mmotoka ajjukira Vivian Tendo naye omusajja n'agamba nti amukazi kamugulira akamotoka n'amugulira vitizi n'agimuwa si bumuwala emmotoka yagigaana n'agamba mbu yako takagala takavuga emmotoka n'agigaana era byebimu ku ebyo obaava okukyawagana newankubadde nti nate Sasha Brighton yayingira omukwano gwabwe nekyongera obubatabula naye ekimu yamuwa emmotoka n'agigaana naye bannaye okuwaayiriza kuli ku bantu ba YouTube bano anti tugoberera fe abagoberera tukubuulira lwaki osala omugambo fe abagoberera tukubuulira yakola ki era nenanyini musajja nekenyini neyali nanyini musajja Vivian Tendo nekenyini akimanyi nti Sasha Brighton yamuyingirira anti kati ebintu biri bibiri byanjawulo omwalo we Vivian Tendo ajja gaggawala kuba alina kirasi mu bulamu gy'ayagala okutambuliramu ate akola manyi olwa bajagala nga bali mu nnyumba beebasi abo bamenyamu obunzikola biddwa abantu bangi ab'enjawulo kuyamba okuwa kirasi eyo gy'okola ki
gy'onoonya n'oyo omuwala gogambye nti yabayingirira yakazaala nakawere talina musajja gwe yazaalamu mwana anti byajja luvannyuma ebyo by'okuzaala musima okuzaalamu omwana yoyo gwe yazaalamu okuzaala omwana anti ogambye gwogoberera kati bimbuulire mbitegeere bulungi tuli ku kya mmotoka kyenjagala tunywerereko manyi gwe bajja kusiba njagala nga bansiba ki kati omuntu waddembe okumpa akamotoka ngako nange nenkagana kuba nange muka omusajja kizakatula basi bagoberera alina bwino buli muntu alina choice ye kati kyokuba nga ayagana vitizi ne wabaawo yeragajjalira mu nkula ye ng'alaba vitizi gy'ayagala aba waddembe kuba batakyalina omanyi olw'emyaka gyotoba nga oli ku kijja kyekijja ng'ababalala bebazira gwe byoyayanira okukola ki naye nga ne gwabeerako omuto nga Vivian Tendo n'otabaako kyofuna nga tolina kyewazirako olowooza singa byonna byobadde oyayanira bibadde nga bikwongerako lwaki oba okyayanira byonna byebazize kikulaga ki nti bw'otawa kiraasi mubiri gwo ne buba mulungi ng'ekyokulya abantu bagenda kukozesa okuva mu buwala bwo mpaka mu bukadde bwo buli ajja kukozesaako okwo tekuba kwegabangula because kwekyokulabirako nti nina girlfriend wange bingi bye twesuubiza naawe olina omugirlfriend bingi bye twesuubiza ng'okyali mwana muto ofa ki n'ensi mayanja olaba gwe wabitandika ku 14 kakati lusa olaba gwe wabitandika ku 14 Masaka kakati nzo ali mu asatu omanyi lwaki mayanja nkwesonyiwa mayanja wantama onsesa nnyo olaba gwe yabitandika ku 14 ofa ki n'ensi nakati okyabirimu naye kati nzo olwo asatu kasaba nabitandika nabyo gwe nnina naye kakati kakati gwe musajja watu tulinze ku ntaanaayo osanga abantu nga bakabira mu bukuubo abalala bazize emmere mubadde ki mayanja nnumi sisobola kutuuka waawo naye abantu mubalye nga mutegedde nti ojja kufa kuzika kuba kwa misana sisobola kutuuka waawo manyimu abamanya mwenda nnyo ekiro n'ogenda ogwa ku bantu b'osanze mu bikaali nga sinze naye budde bugenda kukya mayanja nga bwa misana kubanga nze n'ebikaali sigendayo Nalongo wasanga ddi mu balambulira gozunga ekiro ogenda oli mu bwasenga wali mpulideko mu bala ntijofula ali mu bala yino sawa bbiri mbeera wako kujja kolemba nasabye nti omwami akkirize ngende ku TV nga leero bwe ngenda ku TV awo programu ebeera mu katabo wali ngeri erisainid nti omwami yakkiriza mukyala wo okufuluma era programu egwa ssaawa bwezi titumusuubiriza okuyingira naye lwaki mulowooza nti buli muntu ali mu mawulire nti bwaba mukazi mwenzi nnyo bwaba musajja ayagala nnyo sagala onsibeko bali bangi njogera ku gwomu gwe mmanyi toleetamu balala njagala olutalo lwange tulusigalemu bameka wakanda bana bameka nyabo wangamba YouTube erera bw'abantu bangi ate nga mulimu n'abakumanyi saagala kubako kyenkuttira anidda ate nze ondaba era ne maama yankubira olugambo wakanda bana yogera tebabalika tuli mu kamera yiyo tebabalika eyasooka namukuleetera ddi si kyekyandese ze nkusanga tobandeetedde naye nze badde saagala kwogerako eyasooka namukuleetera ddi nkulumirirwa kuba nakusanga n'olyo w'eriiso lino aliwa ne maane nkusanga noono nesaagala byogera ni muna okuweriza dde kukugwa nga muno okusala ebigambo kati awo wadda kati njagala ate nno nkusonyiye saagadde ensi ekumanye mu kutema omugambo muwadda kati naku zino mayanja kyali mwana muto eggwanga likusubiramu ebintu bingi mu kutema omugambo muwadda mayanja eggwanga likusubiramu ebintu bingi ate nga bya mugaso naye sipidi kwegambulira kwegamba bwe nagana kati kogwe nti kompayirize mu nsi yo n'abantu bonna banneetamwe wagana ki kwegamba bwe nagana njagala masalo ngalaba programu eno njagala kumanya taata kogwe kwatema omugambo ensi yonna enneetamwe bwagana ki njagala okigambe ensi manja bwagana ki tudde ku Vivian Tendo omanyi olina ogwo omutwe kulinga emboga tonafuna bakukuba nise omajja kukuba mugambe eki salonga ekiwago okiraba Vivian Tendo siyunga nze ndi tiimu ye omanyi mu buwala olina okuba ne value y'ebintu byoyagala so si kuba mugoli kayola buli kijja kyokola ki abo bakayola obalaba bayola mu buwala ne mu bukadde nga tebalina muntu yegomba balirana nga bulimu abakozesaako obukozesa kuba batuuka ne balowooza mbu omubiri gwange buli muntu anjayanira ndaba
kati mwoyo banja njayaniro ndaba nova mu buwala notuka mu bukazi ngo kyali mweyendo enchi owunzika oli awo bakuzaala mu badduka so owunzika oli awo n'omuzigo bagukubamu bw'okaaba abalayi bazira gwe byotwala naye nga ate abazira obasinga obulungi lwaki bakusinga value ya muki ya mubiri tukkiriza naye nango mbadde nkugamba kuba nti nno nonzijjawo wali nondevatinga nti nina girlfriend wange okitegeera twogerezeganya era tukkaanya ebyanga abimanyi nange ebyembimanyi okitegeera lwaki mbamuwa ekintu nakizira nga gamba nti kitono sigamba nti kitono because bwakikola nakigalaga nti lwaki ompaine entono njagalira ennene kugamba abanga atuse mu lyokwetunda abanga yajja gyendi nga zirwa bintu so si lwa mukwano wakazi fena twetundira nze salo nga akera kunzirawo sente za kameezi netunda yawukana naye kyenjagala okutegeeza wetunde wa salo buli mukazi aba bamuwayo sente bwe mba nga mukitwalira mu sente kyeza buli mukazi aba yeetunda kati bwe nkuwe sente nenkulekerawo za salo ngo bucha kumacha nakulekerawo emitwalo ebiri nagamba manyira kutambulamu n'emitwalo ebiri gijo nga gikole ku kyemisano nako lwaleero bonozigana emitwalo ebiri tegimala na kyanja nozimukanyugira tisobola kikola nomugamba nti nze sizagala njagala sente nyingi nozimuziririra sobola kikola kiteza nti oba ofuse kirala kuba ne bwafuluma nga taleseewo mumanya nti olaba taleseewo nga bujjo sinze mulagira kitegeeza era mu bajeti tukola ki tulimu abazeebaze nga bwatuwa sente ayitaayitawo mu lunaku lwo lwaddi nga nze nkwera mu kikondoolo nga nsumululayo ku sente zange bujjo ze mmubbako kati oyogedde bulungi kati ne Vivian Tendo yali alina okukitegeera nti omusajja yemotoka gyasobodde okumuwa ogase girlfriend mufa ate abafumbo kitegeeza Vivian yalina omuntu gwe batamanyiganye kuba kati nze Saalongo amanyi nnyo byenjagala naye bwe kumacyanga kakamotoka ke kaliwo nsobola okukatuulamu kubanga mmanya ti kayina mwobo obuki mwobo obudde lwaki nti bange mumanye nnyo in and out yadde nga abasajja babako bye beesigaliza naye ebisinga mbimumanyiiko otegedde oluganda olwo naye kati oli ayinza okuba Vivian yalina omulenzi ng'amusuubiza bingi oba ng'ayogera binene naye ng'ate kyali kitono n'abasajja bemubikola nnyo n'ojja n'ondagamba gwe oli kire kati n'ogenda ogula emotoka n'ogula vitiizi oba onjolongoddemu okusinza ku level gyemba nkulakola ki naye nze bba wange nsobola n'okutambulira ku boodabooda bwe bukya ku makya nagamba emmotoka zonna ngenda zitunda manya alina obwetaavu bwe yeetaaza ssente ate nga mu bwetaavu obwo naffe mwetuli nze n'abaki n'abaana era bwe kinetagisa booda nga nze booda neetwalira ate mba mbadde ki sirina abazirinya si bantu sirina kintu kinfuga mayanja so nti oli yalina omuntu gwe batalina kwemanyaganya bulungi nga ateebereza muteebereze kyalabika alina kino olabika asobola okukola bw'ati obanga noono yeesoma byatakola ki byatalina ne budu chance bwe yazira amuwa vitiiza kayafuna amuwa byakola ki obulamu kulonda wate obulamu kyokyuzi nga kyobeera katugambe nti no yagenda okwagala oli gaayi nga ayagala bintu nga teyagenda lwa mukwano anti buli muntu alina kyayagala nze sijja mwogerera kuba siri lubaale we ojja kumukyaza wano omutubuulize yagendayo lwa bintu lwaki because nze kyemmanyi nti nga gwe kansala nti ebintu bino gwe mu mind zo oba obimanyi tokansolenga kyotategedde n'omanya nti nno omuwala ono bwabeera mu mbeera bweti kitegeeza ali bwati eri omuntu ono oba gaayo ono okuba kuyita kulowolereza bwabeera kati olaba n'abajja mu kansolingi osooka n'osirika n'akunnyonnyola n'omubuuza lwaki zonnoonya Nalonga nti omusajja amanyiira embwa eyo n'omugamba lwaki olowooza akumanyiira anti yakola bwati ne bwati omuwa chance nga ye yakubuulira ekimukoze eki kati mwoyo byakugambye kyabadde alowooza nti amumanyira n'omugamba nedda sooka oddeyo okomewo ku lwokusatu tunyumye neera otegedde oba n'omugamba nedda otakumanyiira gwe omumanyiira waliwo ebyetaaga okutegeera amangu waliwo n'ebyetaagamu obudde ayongere okuddayo adde ekitegedde so kati wano bwe njogerera Vientendo mba mulowolereza kubanga tetufunye mukisa kutegeerayo kyabadde agamba lwaki ekikola oba omulowolereza te n'omusalirawo oba ontegedde bulungi kati okujjako ng'oli omusajja yaze n'atugamba
omukazi ono ampisa wati ne bwati kofuna answer nti tekyamulese wavitiza afunuulye wabwati okitegedde ne kati saza so kufuna judgment ntuufu oba omusalidde oba mulowolereza asubire nkuze mbulungi omanyi olwa okutegeera olabye nkufaanana niye ate bo bali bangu otegeera olabye nkufaanana sigamba nde nwawo nalibadde nkufaanana naye nze nkumanyi oli muntu wange nnyo kati ngenza olabanga otunulangaasi olabye nkufaanana nga nekakalenzi selekita ali atya ate olizaalibadde bubi omuntu ali mu Amerika omuwulizaako n'okumulaba mulaba ku vidiyo olina data ate bino byenkola nembiteekayo gw'omumpa nina wifi ewaka wifi ogimanyi ogimanyi wifi ogimanyi wifi ogimanyi nkimize kakati njagala mbu wemiramu giweddeyo onsiibule ngende nfumire omusajja wange emmere tuli ku emboozi mu yugi ze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan webale kutulaba yonna gy'osinzira okutulaba mayinti n'ebintu bitambula bulungi nja kujjukizaako ko omulanzi musajja faali walinnya kugamba nti ensonga zonna ajja kuba zikolako bulungi nnyo ali nakisunga awo mukono wasinziira okuba nga addukanya emirimu gye so waali nnyo agamba nti ensonga zonna bw'oba wetagamu kutereezaamu mu bya mirimu amaka waliwo biganya okugira bulungi so byonna agamba nti nno gendayo mutule wansi mujja kuba mwogeramuko mulabe gye muyinza okubitereezaamuko oba oluusi waliwo abakubako ettaka lyo naye nga obwenkanya bubuze waliwo abakubako ebintu nga omuntu yajja nakubako ebintu byo naye nga okimanyi nti gundi yanzibako ebintu byange naye nga justice olemeddwa okugifuna agamba nti no gendayo mukwasiganye ensonga ezo ebintu bijja kuba bifuna bulungi nnyo n'ensonga endala nnyingi nnyo yakugamba nti no waali omulanzi Jafari Musa alina kisunga mukono awo essimu ye eri ku posta awo ku posta yaawo so kugijjako obutereevu nnyo nosobola okuba nga omukubirako ne mukwatagana ensonga zonna ne ziba nga ziggwa bulungi nnyo buli kimu ne kiba nga kitambula kale akwe tulinye ku emboozi mu yugi tulatera okumaliriza Nalongo tugenze ntwogera ku nsonga z'akameeza akameeza kano katugeze okukola Nalongo nange enkola akameeza kano omusajja alibadde asigala akasasula okuva January paka December nakwata omwaka omulala n'omulala ng'omukazi tewaliwo contribution yonna gy'akoze because osookusanga amaka agamu ng'omusajja akola nga n'omukazi akola naye ng'ate weekanga nga omusajja ate yafa n'ebintu byonna school fees omusajja yeeyuuyo kakati twagala kuzimba omusajja yeeyuuyo twagala kukola kino omusajja yeewuuyo naye ate at the end of the day neweekanga nga nti omusajja olusi bafunyemu obutakkaanya omukazi nalyoka agamba nti nakuzimba musajja gwe nakusanga ati nakuzimba naye nga bw'omubuuza ti omusajja ye wamuzimba ki nga tasobola kukinnyonnyola omukazi contribution ki gye yalikoze eri omusajja okumuyimirizaawo ng'ogyeko ebigambo obugambo kumuwa ddembe mu maka kyedembe mu maka guba mukwano nga tamuyombesa takomplaininga bintu bitagatta bulungi kumuwa embejja mu budde n'akola nenkya nakeera naddayo ku mulimu fesi tuli webba wa ssente sebo nze oteekako amasannyalaze eka nga gaweddeko kakazi kano kakodo bannange nkikola kuba nti bano abaliwo baana bange nange wenkola ki kanyambeko ku mwami wange taliwo sobola mukubira simu musanze gaweddeko ng'ate enkola sisobola mbwate balese ebbiru y'amazzi mbwate mukubire mbalese ebbiru y'amazzi oba bukopi oyo omukazi batata abamukopi abakazi abamu akubira essimu nagamba sasula amazzi bagasazeeko ekikumpasisa okuwasa buvunaanyizibwa sinza nyina okuzimbira ennyumba sebo sinza nyina ate okuliisa famire yo nange otegedde naye tusobola netuzimba ennyumba yaffe ababiri sandi kiwagidde omusajja yesobola yandyezimbidde ennyumba ye kubanga omukazi abeera mu ennyumba n'agamba ennyumba yange nugamba omukazi ennyumba ye yagizimbira bwe ennyumba yange amaka gange olaba twetuumaza mmwe nga tutaddeko yadde oluggi era omusajja sandi mwagedde gatasena mukazi mbu bakole ebintu si kituufu omusajja alina okukola ebintu bye ebyekyavu omukazi nakkiriza obeeramu ebyo ebintu bya bbaawe ebyekiki ebyekyavu kitegedde kubanga abakazi ffe tunyiiganya ate tulangira nnyo kati kiyinza okubeera nga nekikola kyalinga mu bulamu bwo naye waliwo nga mukyali mulaavu kikola naye bwegenda ekulaakula bigambo bitandika okuvaayo nga tebinyuma buki bulungi naye nga obuvunaanyizibwa bulina kuba bwa musajja nze nkuyambako ebyo ebitonotono olw'okuba mba nkola ebigwawo nga tokola ki nga toli waka
naye gwe mpaka lwofa obuvunanyizibwa bwabubwosebo kyola bagamba yeweza omumba gwe bazikola ki gwe bazikuba kati lwaki tutuuka ekiseera ne tuba nga tufunye obutakkaanya ne twawukana ennyumba tuteekako contribution yonna abaana school fees nze mbadde nfa nazo naye tutuuka okwawukana n'ogamba ebintu tugabanire wakati mbu ennyumba nange ndeka ntwaleko ekitundu oba ennyumba agindekere anti kati abadde abeerawo buli nakanaku ng'akuwa ensujju ye ng'ate bw'obudde we muyitako nange mbadde muwa nkiyite ki gwe tolina sebo ffe tukugwerera gwe okimanyi mayanja nga muggwerera omuwala akwenkana mukadde nnyo olwaleero omuwala alina emyaka gyo mukadde kati gweoli muvubuka muto nze omwana yaŋŋamba nti okumanya ng'abantu bano be basinga okunyumirwa ebintu bino naŋŋamba ddira okwata akati nga kano kenkutte mbwokakole bwoti owulize wakanasinga okusiibwa owulirize naŋŋamba nalo kojja kunsiriwaza nnyo otegeera mani kati kyenjagala otegeere okuva n'olwaleero nti ffe abakyala obudde bwe tuyitako nnyo nga tuli mu maka gammwe kitegeeza amaka go bwe gafeiringa nze mba neetaaga obeeko kyonkavalinga mu budde buno kubanga mba sikyalinayo bungi ate kukoleramu byenandisobole n'amaanyi gaba gakeeye oluusi wansanga sinazaala kati nyina n'abaki n'abaana kati olowooza amaanyi mba nkyalina nga gali gyewansanga sina mwana kwekiva nneekyo okitegedde kakatono nekiba nti temuteekeddwa okutuyamba okola okuba nti mufeedinga amanyi gamwe gakeewa bwe twawukana kyova olina okubanga obaako byompaako nsobole okufuna wentandikira obulamu oba ntegeerekese tweyanzeege nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan abanaffe aba SM Tours and Travels bali awo bwotuka ku radio 1 ke Kaboozi enakasero waggulu awo kakati otunule ekkubo emmanju wa ekizimbe kya Kaboozi ekkubo eridda munda bw'otunulira bw'oti ojja kuba olengera ekizimbe ekipya ekyakazimbibwa mu maaso eri nga wetegereza zino kirimu abantu bizinesi zitambula bulungi ne bannaffe aba SM Tours and Travels bwe bali awo gendawo bakola ku nsonga ez'okutwala ebweru bakola ku nsonga z'okulambuza wano munda mu ggwanga ate bakola ne ku nsonga ez'okulambuza ebweru okubukingira hoteri wogenda okusula bakola ku nsonga za tiketi bakolera ku nsonga za visa bakolera ku nsonga za passport just okuyambako ku processing okulaba nga obifuna bulungi nnyo bwobanga waliwo wanza okusumba oba okuyambako okwanguyizako okulaba nga bakolera ku nsonga ezo so beekwate bakwanguyize okulaba nga buli kimu kitambula bulungi nnyo be banaffe aba SM Tours and Travels beekwate ku nsonga z'okulambula wano ne wabweru w'eggwanga kasi ensonga ziba nga zikolagana byakutambula byonna babikolako bulungi nnyo era nga wetwogerera omukulu yagenze ku Canada kulaba ensonga bwe zitambula balinayo wagenda kubeerawo enkuŋŋaana ez'enjawulo convention na biki byonna so ali mu kuteekateeka omukulu manager Mugisha ali eyo namulengeddeko awo nga yeeyagala ali Canada side yagenda atambula na buwala buto nze mba njagala kutuukayo nkomewo anti era obuto bwagenza okutuuka budde yatambudde nabwo kyagambye tokitegedde omanyi naawe ntegeera bye yasanyu ate kati nga kutuusizaayo olina Ssaalongo olina omwami omwagazaaki ate ali eyo wamma njagala kavubuka kato wamma njagalayo omuntu ampeeyo visa ya Canada ngendeyo nkomewo ndabeko yo nkomewo kalango nkayisizza oyagala nga musajja nga mukazi yenna mpanze kasaba nga ngendayokko nendabayo nenkomawo nezye nenkuduulira nyabula bwaba musajja tajja kusobola kagejo olikerya Nalongo kyenzo obutasoboka naye bwaba mukazi ayinza okugamba owaaye mukyala muneeka muyambe Nalongo akolaki Nalongo aweeka visa aweeka visa akole bwatya Ssaalongo amuwe atwagazaaki Ssaalongo ampadde bingi ebisinga tabimanyi tabitegeera tabimanyi Ssaalongo we Masaka nnyo tweyanzeke bwe tutambula olunaku olwaleero emboozi zejjasi zetulya ku maka bitubeeramu awo mpolampola nga tunyumya asonoko olwe butambudde nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan naye nga ennaku z'omwezi 3 twesange ku Tavern Woods emiryango gigulwawo ssaawa 10 ennamba yange for more information
eri 0753 53 63 34. Kale tweyanze Bannayuganda ninawo obubaka obutalinda nga buntumiddwa musajja wa Katonda Omulanzi Jafari asangibwa e Nakisunga ng'oyitidde mukono wa Antony. Abalondoolwa ebizibu ebyenjawulo ebibatunuza mpulunkanyi ng'ow'ettulwala musa abangi ng'amajinni, emizimu, abaagala n'abayuugayuuga, omuntu walemedde mu kkomera n'ebirala. Bw'otuuka ewuwo ojja kukuba ssemukiti ng'embwa eyogereza. Musajja wa Katonda agenda kukwatako bukwasa akoomera essaala olwo akajagira kalamule ate nga n'akasiimo kaleeta omaze kulabako. Omulanzi Jafari alimu n'amaanyi ag'ekisalaziba nga bw'oyota ku kyoto kye kino ovaawo emikisa egyesiba gitadde n'ebizibu okukalirawo. Omulanzi Jafari mwangu okufuna ku nooti 7 nooti 38888 oba nooti 783 9888 SM2 was in trouble. Ebaletede Canada Niagara Falls New Year Fest. Kubibira biri mwesedu kubibira biri mwena. Yimiro kubibira biri mwena ngoli mu Canada. Okuva nga biri mwenda December paka 2 January nga tuli Canada.